my motherland. Nega mbuze bali mafabe Kampala. Jeriri. Era lyali ku grade yamanyi nga omuntu wagenda yo alosolo longosebwa funa oxygen, you know. Naye nga weri ruddewo bigenda bifuna amagulu. Amawugwe gafa. Kati bana batugamba bali wadde ebitanda. Kuba yavuddeyo omukyala n'atugamba lwaki amalwaliro agali private gaseera n'agamba kubanga gavumenti tegayambako ate ganaga gavumenti egayambako. Ne bawa example ya Lacyo. Abali Lacyo bagambye tuyina gavumenti munnaffe yafudde nga tumuleeta Kampala lwa oxygen mwamutuwadde eno teri kiriyo. Okitegeera sikwabya gavumenti. Musawo munnaabwe yafudde nga bamuleeta Kampala kufuna oxygen nga omukyala nga tanaweza nannaku bbiri ng'akyogedde. Omwana agamba mulimba mwali wa ddwaliro kiriyo Lacyo omulala nga si ono gwe tumanyi. So kati njagala okubuuza omukyala Diana ne ku tiimu yo tugenze mu mwaka mulamba plus now mugenda kuzimba ddi eddwaliro kuba singa mwalitandika nga foundation mugitulaga you know naye gwe tugamba jezi tezikwatibwangako ate omukulembeze tugamba tumubako bilioni 10 kakati sigite naye nga Uganda yafuuse step mother etuvuga speed etatenga Uganda kibanyumira naye nga twongera okubagamba bekikwatibwa kuba naye mutuwagali mutulowoozeeko owaye omusolo oguwulira eyo mogolo batujjeko otitine twewaana tulowooza bizeeyo ku nnomo zinasose nga sinabiwuliza kuggwayo nendowooza tuzeeyo eri ku nnomo yaffe yasooka gula kaddata kogenda nendowooza bagenda kuzza noono eyatayimu waffe owokotakula kwe 12% ogimanyi 12% otunogolako wakagula kaddata ka 10 kaba kaweddeko olwo oba ofunamu Government mugenda kuddizaako ddi Munnayuganda yeyagaleko. Thank you Honorable Segirinya Muhammad yakoze eddwaliro ly'Ekawempe n'alijjuzaamu ebyetayagisa. Yangambye eddwaliro eryo atunuulidde nnyo abaana n'abakyala badde bagendanga ku ofiisi ye nga bamugamba munnange omwana talina mpaye 5 ngende nabo omusawo ng'ogimuwamba atalina okusasula 3 okulaba omusawo agenda okumaliriza okuvaayo okulaba okusasula 3 ng'ebiyite gigula naki naddagala osasudde 3 gy'okulaba omusawo olina okusasula testi zibagenda okukola ku mwana kati n'agamba kanzirire eddwaliro lino tuliteeke tulifandingenga nga n'abasawo tubasasula ng'ojja ne bakujjanjaba ku ki kuweerere. Segirinya akamala emyezi emeka mu Parliament balayira ddi mugwaku olowooza teyenkana 42 days bwe ndaba tulimu yalayira n'obulwadde mulwadde akasente akajje gye yali akatereka musajja yali agenze omusajja akasente ke konna nawe yali akaterese akajje yakolere bannansi abannakitundu kye okulaba nga bafunamu kakati simanyi mu bakaddemu abaludde mu Parliament nga musitudde kalina n'eziroogi sente zammwe zikola kwakwegaddanga kwokka oba mulina okukolera ku bantu ebintu ebibajja Janjaba wanji enjoyment nina kintu kyesitegeera abasajja ogenda owulira minisita gundi yennyini hotero gundi yennyini loogi gundi yennyini gundi okitegeera kati omwana wuuno yakayingira Parliament ebbanga siddene abadde mbwa kansala bwe akoze akalwaliro oba waali apangisawo oba azimbyewo we buki ataddewo ekiyamba abantu kati ate nze kinneebuuzisa lwaki twamutadde ku ghost gundi committee kati tulina okubuuza abakoze okulonda okwo bamutidda anti alina erinnya alina abantu amanyi okola mawulire bagamba ajja bakuba eggaali Segirinya sigala eyo Shabimalende kwali kaki bw'abanga kwali ajja kunoonya bw'apaasinga Segirinya bali kinywi kimu nkubuulira ebyobufuzi bino temunabitegeera tebirina mukwano na Luganda kasabibwamu ebyenfuna kasabibwamu ebyenfuna awo Luganda n'emikwano bibula naye nga Segirinya thank you so much abantu b'Ekawempe tubasanyukiddeko ne tubagamba congratulations ekyo nakyo mukituuseeko at least omuntu alina waanaddukira naye twagala okugamba abagereka emisolo do you people ever sit and think of a common person in Uganda mune mutulowoozaako ffe omuntu wa bulijjo eno nze asasula emisolo ku kintu kimu emirundi 2 ng'ate si kimu nenkwata n'ekyokubiri nga kiriko emisolo 2 nenkwata n'ekyokusatu obulamu bw'omuntu oyo wa bulijjo omuntu wa bulijjo twakwesonyiwa kafika tukole abatali ba bulijjo wabajja ne tugenda
koze ebifo biri bivaamu neje simanyi nti oba guno omusolo gulina ogunsosolera yene gukola ki ne gumuleka omukyalo ono gwoyogeddeko agambye mbu sente ze basona mu covid oli zikyaliyo kati tuyambe ekintu kimu temuzigulamu bimotoka byammwe bye bigenda ofiira mu biguudo ebibi batuyambe ekintu kimu sente ezo bazisasule kampuni z'amafuta baziwe kampuni z'amafuta basale ku mafuta ebbeeyi y'amafuta erinnya buli lukya kulagira bulagizi. Yes, but problem eriwe era ng'omwana bwe yagamba abantu abasinga bali mafuta gano twateera embundu nga tugenda mu kiddako kye bayita behind the scene bagule emmundu bakuume eggwanga oba korona mumukuba amasasi mwe mumanyi atambula kira azungira ku booda mujja kakasa tugenda kubanga tugenda mu kanyonyo kaffe ka behind the scene wamu ne muganda waffe Ande Atale nga atunyonya ku kayimba ka Spice Diana wamu ne DJ Shill bakola akayimba bakolera wano waggulu ekololongo oyise ku bitaala waliwo ka hotelo sijja kakubira kalango bakola muna totutama akoba ki asole bukoto ayombye omwana yakwata video eno omwana mutonyo ku scene naye nawira ko Shiru wantu twali tunyumyamu nagamba oluyimba balukolenga emyaka ebiri ne balutereka kati balabye mu covid nga tulina okukita bagenza okutuuka ku Spice Diana mukuba makeup nga tamukwata bulungi oluyimba lula kalumulese n'akula Let's have it. Manyanze Field Commander Ande Atale nkwanyiriza mu kanyomero ka behind the scenes we tulabira ebera emabega nga abantu bano bakola videos ezenjawulo olunaku lwa lero nkuletedde video ya mwana mulenzi DJ Shiru nga timize up ne Spice Diana balina oluyimba baluyita balisa maaso luno lwa dakika 3 ne seconds 7 luno oluyimba yakola audio bamuyita Artin Pro ate yakutte video bagiwadde mwana mulenzi bamuyita S Daniels yali amazeewo omwaka nga mulamba audio oyo kati ne basalano bamute ne video ne bagamba why tuli mu lockdown abantu bali bored lwaki tetukola audio ono tukole video tugiwa abantu nera video eno abantu bajagadde nnyo big up DJ Shiru. Yes I am 256 DJ Shiru spin ondalula bugalula yeah bugabula yeah ndaga kasegna ne wongamba kamsemina kamera gye bakozeseza nga bashootinga video eno yabadde kamera ya Black Magic S Daniels agamba kamera eno teyagipangisa yiye ku bubwe ng'omuntu video eno bagikwatira mu bitundu by'ebukotaawo ng'oyise ku bitala n'oyambuka waggulu awo waliwo hotelo gye bakwatiramu kati ekyenjawulo ekyali kuba makeup artist bana abayimbi nga babakolako nti Spice Diana yafuna gundi makeup artist we ne DJ Shiru yafuna makeup artist we makeup artist yakola ku DJ Shiru nere yakola ku ba Vixen bana abawala babeera mu video abali mu video eno wali Spice Diana tumulaba abamukolako akasige bakola biki ekaye makeup artist we gwakolagana naye yamukolako buli wamu yagenda Tanzania nga agenda wa Diamond yagenda naye okugenda buli watambula nti national ye mukyala mukwasaganya naye omukyala ono yayigiza Spice Diana naye okwekolera kewaka nti musera byeddembe ade waka naye ne yekolako eno video tulina ekipiki tulaba nga kibatuddeko makudo n'omupiira gwa basketball ekyo ekipiki bakipangisa wali emakindye balina omusajja gwe bagamba sebo twagala kushootinga video twaga tube nayo okumala saawa 2 n'abagamba ezo saawa 2 mujja kumpayo emitwalo 10 waneno mu behind the scenes nga bashootinga DJ Shiru omusajja bamugamba sebo kipiki kijje mu kifo gituwale gitambuze DJ Shiru nagezaako akwata eringa ekirira wansi akwata break akola ki tabitegeera bulungi ne bayita nanyini piki ne bamugamba sebo kyoba okola jangu omusindikemu esobola okuserengeta bweti ekirire ono wa video ndowooza olaba nga atambuza kamera alaga omupiira ogwo okulaga nti video ekola ki nti piki ekola ki piki eri mu kwevuga bali mugivuga kumbe bamusindika busindisi eyo sini uyagwa nenda sini uyagwa nenyogamu n'omusajja oyo yaleta piki oyo ndowooza omulaba awo yeewana agamba nze zino mazo zikola bazimpadde za Shiru nange nziriddeko ate ndiziryako ddi nera kangende blood katulina ne pati ya swimming pool nga bashootinga mu mazzi awo DJ Shiru omulaba ayambadde ebintu by'ekimerika ebyo Spice Diana ye ayambadde kantu kalala nnyo ka dress n'ayambaliramu munda ebigenderamu
eyo party bona bali supposed kwambala ngoye nga zifaanagana nga Shiru w'omulaba wayambadde ne Spice Diana yali meant kwambala bwati. Spice Diana n'awakanya n'agamba nedda nje sigenda kwambala we bino bintu sigenda byambalira ku swimming pool nja kulabika nga tomboy tekijja kuvayo bulungi okwambala bwenti nga ne ku swimming pool nera ndowooza tudda ku behind the scenes olaba Shiru atudde wali eri anyumya ne bakyali bali ku simu akola biki yeye yambadde dengo yezo ze yakolemu wane mu video engoye za Spice Diana zezo zolaba mu katebe ye yazirekawo n'abagamba sigenda zambala sizaagala ngenda kolera mu bintu birala nnyo. Kati bano abaana betulaba mu video shoot ababwala abazanyira mu mazina abo abaana babadde mu video ez'enjawulo oyo yaliko mu video yaayo bamuyita Talehonis ono omulala ono oyo gwe bayita Vicky alina ne video endala gye yalimu egenda okufuluma eya Shiba ne waliyo omukyala ogola oyo yagamba yeno video shoot ye yasookera ddala gwe mulundi gwo gwasooka okubeera mu video kyova olaba nti neera yali tugambe naive omwana yali akagambo ka naive banna ate oyo omulala gwolaba oyo naye ow'enviiri ono omuwala ono naye yangamba andenze video shoot zembaddemu sizibala ne muyayo nagirimu eyamuddulwa naye ku video shoot eno kangamba ekyaliwo jjukira Shiru akola kati bashutinga Shiru agamba show yange tandika saawa meka 11 ina okuva wano ku saawa 10 kitundu nzire ku Bukedde nsetinga ebintu byange nkole video director amugamba sebo tulina scenes zolina okumaliriza olina okukola noono kyova olaba nti scene ezimu oli yaziyimba yekka singa bagimala ng'obudde bukyali naye basooka ne bagiyimirizaamu okwo Shiru n'amala okukola yamala okukola n'adduka n'akomawo so video shoot eno bagitandika saawa 4 negwa saawa 1 kitundu byensobodde okutuusaako olunaku lwaleero mu kanyumiro kaffe aka behind the scenes amanya nze Field Commander Andy Atale mbadde ne ku kamera awo ne bamuyita Kalanziwire. Nabadde mmanyi lulimbo lw'emyaka 2 nabadde mmanyi omugole wa Kenzo we Sweden naye baana wala tumulabye nga wano ne Kenzo for so long now. Yes, naye twali tumanyi mbadde tumulaba naye kusooka twali tumanyi nti yajja eri omuntu n'aleeta wano naye ate mwana yavuddeyo n'atukuba surprise mwana wano Jinja mwana wa wano webusoga naye taata alimu oluzunguzungu akatundu ka behind the scene nkaweereza muganda wange wali eri mutungo ku stage ya Nkoma bamuyita Mangereza wamu ne Sadamani bali awo batukeererako ne batulaba bagamba Fifi nga atunyiririra Sadamani lwaki tatukola kubagambye kakola Sadamani lowoozeeko man ndowira ali eyitenzo gamba kyabikola ate n'olina n'ababinywa kakati tugendagenda mulamwa nenga tunagenda mulamwa yep ntiisa twayogedde dda ku bantu ezo bofunye message ayo tugate muva mu studio ntumya suuka nze sikubwa enjagala okugamba baganda bange n'abaana b'obuwala n'abaana b'obulenzi era lockdown gye tulimu think wise before you act and toleeta akawuubaala k'eddakiika 2 okukozesa ensobi covid gyali atambula naye ate muganda wange njagala okutegeeza nti ne pampa baziseera ne siriimu gyali akyaluma so ebintu ebimu bosobola okubyewala beera nga te obyewala for a girl child nyongera okugamba you're loved, you're celebrated, you're worth everything, don't settle for less. Era manya nti bino material things omuntu agenda kugamba kola kino nkukolere kiri bigwawo naye ate obulamu bwebusinga weekeno wetambulidde waliwo too bad there is a culture eri okuintroducingibwa mu ggwanga muno ng'abantu abatufuga abantu abatujjako emisolo abantu babawa offices ezivunaanyizibwako they are doing nothing bali awo batudde balaba abanyumirwa simanyi ebintu bya sex tape bino n'ebintu bya okwolesa obwerere bw'abakyala byatandika ng'ebisaaga naye nsaba Katonda esaala yange agiddemu